Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero njagadde twogere ku nsonga y'okufuna olubuto oba ku nsonga y'okuggyamu olubuto. Twogere ku nsonga eyo. Abaana abawala mufuna obuzibu bw'okufuna embuto ate ne mwagala okuziggyamu olw'ensonga nti obeera olufunye tonnatuuka ku lwagala naye olwa accident olw'ekyo ky'obaddeko n'ofuna olubuto ate n'oyaayaana ng'oyagala okuluggyamu. Kale n'olwo njagadde twogere ku nsonga eno. Okusookera ddala kyenkusaba ng'omwana omuwala atandika ng'ovubuka ebintu ebyo eby'ekikulu oba osazeewo ng'otandise okubikola, njagala obeere mwegendereza. Nabagamba nnyo nti bw'otandika ebintu ebyo eby'ekikulu gw'omukazi oba gw'omwana omuwala, gwe olina okwefaako oba toyagala kufuna lubuto. Gwe olina okwefaako, olina okwegaadinga. Totunuulira musajja takulimbalimba n'akugamba nti jangu nja kwambala akapiira. Abasajja bwe mulaba si bangu, akulimba wano nti nja kwambala akapiira naye ne mutuuka okukikola ate n'agaana okukambala. Okitegedde bulungi nnyo gw'omwana omuwala. Kati n'olwekyo gw'omwana omuwala, omusajja wakugamba nti jangu ompeeko, ky'olina okusooka nakyo okumugamba nti okujja nandize naye sirina ssente za kugula buweeka obugenda okungaadinga obutafuna lubuto kubasa sinnatuuka kwagala kufuna lubuto. Omwami kimugambe, omuvubuka kimugambe, omusajja kimugambe nti mpeereza ssente nfune empeke gye ngenda okumira enziiza obutafuna lubuto. Ekyo kimugambe. Wabalagaanyo zikuwa togendayo olw'ensonga nze ekinkwasa ennaku kiikino abaana abawala bavaayo ne bagenda mu basajja ne babeebakako n'afuna olubuto mu butanwa ate n'ayaayaana okwagala okuluggyamu naye n'atamanya obulabe obuli mu kuggyamu olubuto. Obulabe obuli mu kuggyamu olubuto bungi nnyo naye mwe temubutunuulira. Embuto ezo zissa abaana b'abantu bangi ng'ayagala kuluggyamu. Ekisooka oluggyamu mu nkukutu n'olyoka ovaamu omusaayi n'okogga wenna n'ofuuka wa yero okukakana ng'olubuto lukusise kukana ng'ofa. Oba mukitegeera bulungi nnyo olw'ensonga nti obeera obikola mu nkukutu, tofuna kulya bulungi, tofuna bujjanjabi bulungi. Embuto zissa abaana abawala, embuto zitta. W'ofuna olubuto luleke oluzaale kuba obeera tolina kyakukola, obeera weewaddeyo. Ekintu ekyo kye mbasaba mu abaana abawala abakyala, fuba okulaba ng'oziyiza. Kirungi nnyo okuziyiza okusinga okujjanjaba. Oba mukitegeera ekintu ekyo kirungi nnyo okuziyiza okusinga okukola ki? Okujjanjaba. Kye mbasaba mu abaana abawala musooke mumanye ensonga eyo gye mulina okusooka okumanya nti omusajja agenda kunneebakako, nina bingi bye ngenda okufuna nga neebaseeko. Ngenda kufuna endwadde, ngenda kufuna olubuto. Ekintu ekyo olina okiteeka mu bwongo bwo okimanye nti singa omusajja oyo anneebakako ngenda kufuna ebintu eby'enjawulo oba nsobola okufuna ebintu eby'enjawulo, nja kufuna endwadde nfune olubuto. Ekyo kiteeke mu bwongo bwo. Ekirala, gwe omukyala gw'olina okwefaako. Totunuulira musajja nti omusajja ajja kukola ki? Ajja kwambala akapiira. Omusajja simanyi mbw'ogenda bagatuusa okujja amazzi ajja kuggyayo agayiwa ebweru. Ebyo bya kiralu. Gwe omukyala nkubuulira, mukimanyi bulungi waliyo empeke. Singa obeera osuze ow'omusajja n'akwebakako n'obeera ng'akuyiyeemu amazzi oba nga teweekakasa, waliyo empeke z'osobola okumira enkeera ku makya ne zikuziyiza obutafuna lubuto. Empeke ezo weeziri ziba zibayambira ddala bulungi nnyo. Mulimu abakyala abagezi, mulimu abaana abawala abagezi. Ng'omwana omuwala wagenda ow'omusajja, kyasoosa mu nsawo ye asoosaamu mpeke ezo oba obuweka obwo bw'anaamira ng'ali wa bbaawe. Ekintu ekirala kye njagala obbabuulira mu abaana abawala, bw'obeera okyali mwana muto ng'okyali myaka 14, 15, ebyo abasajja sooka obyesonyiwe kuba ebiseera ebisinga buli lw'ofuna olubuto ng'okyali mwana muto ogenda kufuna endwadde buli lw'ofuna olubuto ng'oli mwana muto. Omubiri gwe guba gukyali muto. Ky'oba olaba nti owulira abaana abawala
owulira abakyala nti bafunye obulwadde bw'okulukuta kye bayita ekikulukuto. Ebiseera ebisinga kiva mu kubeera ng'ofunye olubuto ng'okyali mwana muto, oba tugambe ng'ozadde okyali mwana muto. Ebiseera ebisinga endwadde ezo muzifuna, ekirwadde ekyo mukifuna nnyo mmwe abazaala nga mukyali bato, ng'emibiri gyammwe gikyali mito. Ekirwadde ekyo mutera okukifuna bulungi nnyo. Kati n'olwekyo gw'omwana omuwala oba omanyi okyali mwana muto, ebyo by'abasajja sooka obyesonyiwe, sooka obireke, omale okkula, omubiri gwo gukule, obitandike nga otuuse. Ekintu ekirala kale wobeera obitandise, oyinza okugamba sigenda kukkiriza musajja ono kunneebakako nga seegaadinze obutafuna lubuto oba obutafuna ndwadde zino oba ndwadde ziri. Ekyo nno kijja kuba kikulu. Nkusaba obeere muto mu myaka naye nga mu by'ekikulu obeere mukulu. Okitegedde gwe omwana omuwala, beera muto mu myaka naye nga mu ebyo eby'ekikulu beera mukulu. Obeere ng'oli mugezi, tokkiriza musajja kwebakako nga toweegaadinze. Ku nsonga y'olubuto gye tuli mu kwogerako, ku nsonga y'okufuna olubuto, eddagala ly'olina okuba nalyo lyeryo ly'olina okumira ng'omusajja tannaba kwebakako, erigenda okukuziyiza obutafuna lubuto. Ly'eddagala lyokka lijja kuba likuyamba. Naye bino eby'okufuna olubuto n'ogambuka kannoonye eddagala nduggyemu, ogenda kufiira bwereere. Ekyo nkikubuulira ggwe mwana ggwe. Ebyo eby'okuggyamu olubuto byesonyiwe. Oba olufunye guma oluzaale luleke. Nkugambye ziyiza oleme kujjanjaba. Kigenda kuba kirungi nnyo. Okuziyiza kwekwo ng'olina empeke zo mu nsawo, omusajja waakuyita, eddagala ly'obeera nalyo mu nsawo bulungi nnyo, waakuyita nti jangu njagala ojje ompeeko, gwe tokayana naye. Oba olinamu kasente funa obuweke obeere nabo mu nsawo, oba musabe wagaana okuwa ssente ez'empeke ezo ez'eddagala erigenda okuyamba obutafuna lubuto. Omusajja oyo mwesonyiwe, togendayo paka omugambi onaaba ofunye ssente n'ozimpeereza ez'okufuna empeke, nja kujja. Oba mukwate mugende mwenna mu kiriniki oba mu ddwaliro, empeke ezo muzifune. Ebiseera ebisinga abantu abaagalana, omusajja bw'aba akwagala muba mutegeeragana, muba muteesa. Omusajja ng'abadde akwagala musobola okugenda mwenna mu ddwaliro ne mubuuza omusawo nti musawo, twagalana naye tukozesa enkola ki egenda otuyamba nga tetufuna lubuto. Omusawo oyo omukyala ajja kuba akunnyonnyola bulungi nnyo, ajja bannyonnyola nga muli mwenna, abagambe mukozese enkozesa eno egenda bayamba, mukozese enkozesa eno ejja bayamba. Kwegamba n'omwami akimanye nti omukyala wange ali ku nkola eya famire, ekitegeeza mukyala wange nina mukwata bwenti ne bwenti aleme kubulwa bwagazi. Mujja kuba mukwatagana bulungi nnyo 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 singa munaba mugenze mwenna, omwami n'omukyala. Abasawo bajja bannyonnyola bulungi. N'oba tolina ssente, genda ku ddwaliro eryo eribeera erya gavumenti, oba tugambe eribeera erya state council. Kati n'olwekyo kye mbasaba abakyala, mbasaba bambi mubeere steady. Fuba okulaba nga weegaade nga funa empeke ezo zigenda kuyamba bulungi nnyo ku nsonga eyo obutafuna lubuto. Ly'eddagala lye nsobola okugamba. Waliyo empeke z'omira nga muva mu kikolwa, nazo ziyamba bulungi nnyo, nga waakakivaamu osobola ozimira n'otafuna lubuto bulungi nnyo. Ne wabaawo oluzomira nga mugenda mu kikolwa, nazo nnungi nnyo ziyamba. Ne wabaawo endala mpiso, biki eby'enjawulo weebiri mu bimanyi, buweta buki bingi. Ensonga eyo eya family planning weeri ewerako nga we mbagambye. Singa oba mugenze mu basawo baba bajja bannyonnyola ku nsonga eyo. Kwegamba muleme kufuna mbuto ze muteeyagalidde, tekiba kirungi. Mugezeeko okulaba nga mukozesa enkola eyo ey'okubeera nga mwetangira obutafuna mbuto. Kwegamba mutangire kiri kye musinga okukola kibajja mu bulamu bw'ensi eno. Ekyo eky'okuggyamu embuto kya bulabe nnyo. Ekyo musobola okukitangira nga mukozesezza enkola eno gye bayita eya family planning, oba tugiyite yakagwirawo, ng'omira akaweke ne kakutaasa kwolwo olunaku, n'omira empeke ne kutaasa kwolwo olunaku. Kijja kuba kirungi nnyo. Manyi abakyala njagala nnyo mubeere nga muli bakyala bagezi, abaana abawala. Gwe omuwala gwe wenna awuliriza kano ka vidiyo, kye nkusaba beera mwana muwala omugezi, tokkiriza musajja kwebakako.
kutuuka kwiwa mu mazzi nga teweegaadinze kibi nnyo. Musajja ono obeera omwagala otya? Beera mugezi, tofunirawo lubuto. Sooka omale okwetegereza omwami oyo. Biki byakugamba bikutwala mu maaso, si kumala gafuna bufunyi lubuto. Sooka obeere omukyala omugezi, sooka obeere omuwala omugezi, sooka weetegereze, tosooka kufunirawo lubuto. Ebyo tebiba birungi. Ky'oba olaba nti mmwe abakyala muzaala abaana abasajja ne baba basuulira, n'otoba n'omwana ng'atalina kitaawe. Kati n'olwekyo omusajja oyo osobola okubeera naye naye nga tosoose kufuna lubuto. Ekyo nkikubuulira. Omusajja oyo alina kusooka n'akulaga nti agenda kusobola okubeera naawe, ajja kusobola okulabirira. Oba okitegeera bulungi nnyo. Kati n'olwekyo mubeere beegendereza ku nsonga eyo gye mbagambyeko. Bwe kityo bwe kiri. Kambawe WhatsApp namba yange, nsobola okwongera okunnyonnyola ku nsonga eno. Gye mbadde njogerako. WhatsApp namba yange eri 0777840. Yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nnyongera okunnyonnyola ku nsonga eno, naye nga si kirungi kujja mu lubuto mu butuufu. Ekyo nkibabuulira. Just mwegaadinge bwegaadinzi wano nga temunnabagenda mu kikolwa, kigenda kuba kirungi nnyo kuba eddagala gye liri. Obuweke gye buli bujja bakolera bulungi nnyo, bugenda bayamba okubatangira obutafuna lubuto. Kwegamba oleme kuyingirira bizibu ebyo byakujjamu mbuto. Oyinza okufiira obwereere, oyinza okulwala n'okomayo. Ebyo mbibabuulira kuba bituufu. Abaana abawala bafudde nnyo nga bajjamu embuto. Mulekerawo okujjamu embuto. Ofuna olubuto guma oluzaale. Oba tosobodde kwefaako wano nga tamusajja tannaba kwebakako, olubuto n'olufuna guma oluzaale, toluggyaamu. Ekikulu kya byonna ziyiza wano nga musajja tannaba kwebakako, sooka oyiye kiki ekigenda okunnyamba obutafuna lubuto. Okikole, kijja kuba kirungi nnyo. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, like nga vidiyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.